embeera bwetyo bweri bwessebo ne bannyabo mu kibuga Kampala agambye kankyankalanye ekibuga ate lwaki nedda ayimiridde waggulu awuubira ku abantu be abagambye nze Kabanda nanyini ssente Kabanda omugagga Kabanda nanyini ssente ne bamukyusa kyosa lwaki nedda bamuyise Kabanda nanyini ssente nakakkana mpolampola ne bamukakanya omukyala nagamba omwami oyo gwe nalootanga security eri tight ate nagambe security yo yennyini yagala omukyala wo omwo bimukole vambi ekiyayo oyagala abakyala 10 onabimukola otya oyagala abakyala 10 onabibakola otya yagala omukyala omu obimukole gwe omukyala oyagala mukola ki embaga yawiikyejja omukyala eyiye genda beera etya mugenda yita mu nnyonyi wano mu kibuga basebo ne banyana nagala abasajja bakyalira abalina laavu kati ono ayagala abakyala 10 onajjamu otya omu obimukole bamuyise bosatonadi ogamba otya so embeera omusajja agabane ku mpombo basebo ne bannyabo avuddemu ali wali agabira abantu empombo agabira abantu empombo agamba ani atandafuna mwoki omukyere abuuza omukyere kuliwo abantu bange bakyayagala okulya basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala agambye kankikyankalanye ate embeera eba positive nnyo bw'oba olinamu ne kasente oli sede omukyala we oyagala mukola kiggwe olina abakyala 10 lwaki tojjako omu n'ogamba kambi mukole kale mutumireko gw'olina omu yani amannya asewo ne bannyabo omusajja yoyo omusajja erabidde erinnya ly'omukyala kale kwegamba basewo ne bannyabo yoyo gwamuyita Kabanda akulira abasuubuzi mu Kampala agambye omukyala bankamulagiraavu naye ebyenda bimwetokote omukyala oyo byalootako era obudde buno alinga mu mbejja tomunyumiza abasajja balala agamba wange gwe nnina amala nabagambye tuva ku Lutiko wali eri Rubaga bwe bamusaladdeko akaweta n'asalawo n'agamba ateeka muyiseko mu kibuga Kampala abasuubuzi bange bamulabe naawe byagambayo omukolo gw'omusajja gwanyuma nange kankoleyo gwange ne bw'otuyita nga omukolo gwa kagaali ogenda muyisaamu n'akagaali ffe tujja kujja omukolo gwo gubeere gwa kitiibwa nnyo si ssente nti nno ssente wabula kwagala kwolina eri omuntu oyinza okugamba owange ngenda mutambuliza mu wiribaalo ne tujja wamasiba kiri maama laavu bwetyo bweba si bya ssente ojagamba omusajja aleese emmotoka njagala nedda omukyala wo oyinza okugamba nze wange ngenda mutambuliza mu wiribaalo ebintu ne binyuma ffe ne tujja omukono ne tuguteekayo nti omugagga yaleese wiribaalo atambulizeeko omukyala tujja gamba oli mugagga oyagadde bwagazi wiribaalo kale tujja kugusoosowaza n'omusajja agambye kandeete emmotoka ate ebintu bibeere positive nnyo kati obudde buno yeno minisitule we tuli vayo tuyita wano waneeno kakati njagala nkulage vayo so bagamba Kabanda omukolo gw'amaanyi nnyo basebo ne bannyabo awuubira ku bantu kola ssente weeyagale basebo ne bannyabo so embeera bwetyo bweri omusajja ajoze ekibuga just omusajja ajoze ekibuga lwalaavu si ssente naye laavu munaye akakyala k'abandi okaagale obikakole basebo ne bannyabo kitegede anko bw'oba toyina ssente za mmotoka leeta wiribaalo naye akaana okatambuze mu kibuga kagambe bebi ennina akaana okatambuze mu kibuga kagambe bebi weewaawo basebo ne bannyabo nagambye omusajja bw'oba toyina ssente omukyala muteeke ku wiribaalo omutambuze mu kibuga ono aleese emmotoka gwereeta ennyonyi so embeera bwetyo bweri
bassebo ne bannyabo erimo Steve nnyo n'abamasasi nagambye tubalina gwe tugambe nti oyagala abamasasi tubaleete abamasasi tubaleete embeera ebeeremo Steve nnyo ajoga kibuga Kachumbali TV kuolina bagambye twesigise ensonga tuzituuse eri abantu twesigise ensonga 0752550245 obeera otufuna bulungi nnyo ne tukuteekateekera omukono n'otugamba olina nusu mbeka nina nusu kanaana ne tugamba nedda kanaana ogera funayo kagaali maanyi ga kifuba n'omuvuzi omuwe 12 otambuze omukolo gwo bulungi nnyo kwegamba byalaavu bino si bya ssente togamba nti omusajja alina ssente nnyingi nnyo akoze bino naawe leeta wiribalo gireete embeera ebeeremu Steve nnyo kati kwegamba olaba embeera erimo Steve nnyo abantu buli woyita bagamba weewaawo aboliwabonye obusuubu omusajja babeera atayambadde t-shirt yaseno abina asobola bikolera omukyala mwagale embeera egenda beeramu Steve nnyo lwaki nedda omusajja yenna ng'awagira solo binasobola bikolera omukyala labalaavu mu kibuga nagambya bino si bya ssente byalaavu omukyala wati simuletere wiribalo omutuuzeeko oba olete bodaboda ng'eno akakyalo okatuuzeeko okagamba ezo ngenda kulagala afuna bodaboda embeera bwetyo bweri bassebo ne bannyabo onaleese emmotoka gweleeta ennyonyi embeera bassebo ne bannyabo Kachumbali TV kwoli olaba ensonga omusegundi w'abasuubuzi mu Kampala ayita mu basuubuzi be abawuubirako abagamba omukyala muleese katuddako kulwanyisa influence abagamba omukyala muleese bassebo ne bannyabo tuddako kulwanyisa influence awo yoyo Kabanda pulezidenti w'abasuubuzi b'omu Kampala agambye omukyala muleese omukyala wuuno amubalaza abantu babakatukira ne ku siiti ne balyako banuuna ne ku swiiti bassebo ne bannyabo wano tuli ku Namirembe bassebo ne bannyabo Namirembero bayita batya yeyo yennyini wenjogedde oba nange simanyiwo ensi ezi yatandikawo ekibuga mumulabe embeera nga bweri asawulirako asakatikira ku bantu banuneko Yasene egobye okitegedde abawagizi bamaaniyo banyiivu olwasene okubeera ati negobye mani gwe guddako weekend ejja omulambo gugenda kulamukirako mawindi ya weekend ejja so embeera bwetyo bweri naye njagala ofunayo akakyala tukateeke ku wiribalo nawe tukatambuza ekibuga tukagamba omusajja yaleese omusajja ku wiribalo mu kibuga sente z'emmotoka zaabuze n'aleeta eggaali mufunira gogolo tumutere ku gogolo tumusike tugambe nti no weewaawo so bassebo nabagambye si ssente laavu omukyala wo omwagala otya funayo ekibbo omutuuze mu kibbo omusike omuguwa fe tujja beera tugambe omusajja yalaze mukwano gwe ebintu just bafunye ne kakyere afunye ne kakyere bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala nabagambye omusajja naddala ng'ayambadde omujoozi gwa Seno yabeera wanjawulo nnyo yitawo mpola tuli mu kibuga Kampala Namirembe Road we tuli eno mini price nabadde nerabidde watuli ku mini price nabadde nerabidde nange ndi muntu itawali seeka
embeera bwetyo bweri tuli ku mini price basebo ne banyabo bote agezaako okubeera nga awuubira ku basuubuzi nga bwe nagambye agezaako okubeera nga awuubira ku basuubuzi ankubye ekisambi naye mpulira kabalagala kabalagala mukko eno n'omukyala ali obuti bw'ennyama obwo netaba mwangu kyala ali kati k'ennyama asika so tugenda beera nga ate nabage tugenda ku Nabugabo genda nawuubira ku bantu nabagambye bw'obeera ne ssente omukyala wo mukola byoyagala abimukoze ate oba talina ssente muteeke ku iribaalo omutambuza ekibuga agambe omukyala bw'obeera tolina ssente omukyala muteeke ku iribaalo omutambuza ekibuga bagamba omusajja alaze mukyala we laavu basebo ne banyaba embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala nabagambye newaddeyo zonna amaanyi omusajja mangi nnyo gaalaze amaanyi mangi laba essanyu mu kibuga Kampala nga akulira abasuubuzi abaletete ine bantu ono gwe bayita ine basuubuzi owaaye ono omukyala gwe bayita ine basuubuzi ono bamuyita fast basuubuzi Nensoni fast basuubuzi asawe nebanyao laba essanyu bamuwuubirako bagamba weewaawo n'abazungu balobi bagamba what is this naye ono nga alinga omuzanyi wa maaniyo nomulenzi mumulaba alinga omuzanyi wa maaniyo agamba munne nti so embeera bwetyo bweri basebo ne banyabo endolo so embeera kyayongerayo n'emboozi mpaka wetutuuka nabagenda tugenda ku reception basebo ne banyabo wetugenda okubeera ate nga tufunira akamere so anange ansajja so embeera bwetyo bweri nabagambye si kya ssente wabula ekyamukwano kanjogere mu nga vije junior yesi mukasa akatoledde kyatwese balero wasanga tubagamba omusuubuzi muyite saabasuubuzi oba kulya abasuubuzi vije ani Misa Kabanda agezezaako okubeera ng'akyankalanya ekibuga dashyakwana ina laavu eri mukyala we emboozi bwetyo bwetambula basebo ne banyabo kati mu kaseera kano wabula alina omuhabbati bannange ayaya naye mbyogedde bulungi oba nsinikire muli ebinnyo manyi byanammwe muvuma mugenda kunvuma oba musobola obyetuusaako bino bingire Nabugabo yeno Nabugabo nange simanyi abamanyi wano mumbuulire wano tuliwa after mini price noyambuka wanene kwaluwa paaka wano tuli kwaluwa paaka ntegeddewo tuli kwaluwa paaka abasajja bajoze ekibuga abasajja basebo ne banyabo bajoze ekibuga ate ani ono ayingira mu bantu
jayo akantu gwe embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala nga tugezaako okulaba nno tutuukiriza omukolo gwa muganda waffe John Kabanda okubeera nti nno ate olunaku olwaleero asobodde okubeera ng'agattibwa ne mukyala we gwe bayita Sofia agattiddwa wali ku lutikko Erubaga bassebo ne bannyabo nga n'obudde buno asazeewo ate amuyiseeko mu kibuga Kampala amulage omukwano era amwanjulire abasuubuzi. Jjukira nti no kinajjukirwa nti nno ono ye mwami akudda abasuubuzi mu Kampala, so asazeewo omukyala we amuyiseeko mu Kampala ate embeera ebeerere ddala mositivu bassebo ne bannyabo. Kati nno kino kyolaba kye bayita okuba drive ankovaayo kino kye bayita okuba drive mu kibuga Kampala ng'era oyo gwe mulaba waggulu awo oyo gwe mulaba oyo ye mukyala Sofia n'omukulu Kabanda. Omukulu Kabanda oyo ebyafaayo bye bingi nnyo ng'era yaliko promota wali mu kibiina ky'abapromota era musajja mutegesi wa bivulu nga ate musajja musuubuzi ali mu ngattaawo. Olwo nno y'omu ku basuubuzi ab'enjawulo avudde okulwanya ekitiibwa ky'abasuubuzi era abaavaayo ne bagamba nti balandiroodi temujja tukinako nnyo naffe tusobola obbawaabira ate nga mukoze ensobi. So n'olw'ensonga eyo n'atwala oba n'awalawala omukyala Nabukeera paka mu mbuga z'amateeka olw'okubeera nti nno yakkira edduuka lye ate n'alibbamu engatto kigambibwa era ng'omusango gusala mu gwa kutaano. So embeera bwetyo bweri ebeere mositivu nnyo. So oyo ye musajja Kabanda, musajja w'amaanyi era bw'obeera tomumanyi oyinza obeera ng'omutegedde ebyafaayo. So embeera wotuukira otwalira landiroodi mu kibuga Kampala teba ya bulijjo. So bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri atugezaako bagamba era bwetyo bweri bassebo ne bannyabo osobola okiraba awo. Kati eno ye konvoyi ebadde emugenderako bassebo ne bannyabo owaayo eyo konvoyi. So n'olw'ensonga eyo tugende awo nemba nga ate mbuukiddewo kabwiribwiri tulabe okubeera nti nno ankonjagika mu kasibiti tulabe nga tusanga akaabado. So wewena alikajoga so mbeera bwetyo kati kuba twolegedde ate omulodi bassebo ne omulodi embeera tudawa agenda tuvuga mpaka kamweso wali eri bassebo ne bannyabo lwaki nedda nfunye omusajja wange waneeno wa boda agenda beera nga nvuga mpaka ate we tulaga ku reception oba owuwe agenda mukola biki kuba omusajja aleese emmotoka. Kaakati sikuwagira kubeera nti nno ovuga gaali ate oleeta emmotoka mu kibuga omukyala wo mutuuze ku gaali fe tuyite otambuze omukyala wo mu kibuga ng'ali ku gaali nga banna ab'eggaali bakwerekerako mpola mpola. Lwaki nedda omukolo gubeere mositivu nnyo. So n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri naye nga ngenda kyuka ate ntunule emabega yakuddako emabega nkyuke ntuule ntunudde emabega kuba saabimanyira nnyo bino nyinza obutasobola kikyukirako ogenda kuddako wali ebbali nkyuke otegedde mpola mpola seeka kati awo sooka oyimirire tugende kati tugende naye omugagga Kabanda yeyagadde
wakola sente. So basebo ne banyabo embeera bwetyo bweri. Ngaka Kabanda yeyagalidde mu kintu kino. Tugenda kwa Kamwesi ate ebeere ng'erimu Steve nnyo. N'ozamanyiwo ojja kugenda okwoto ku face. So embeera basebo banyabo bwetyo bweri. Lwaki nedda wamuyisa vika exclusive wali wonna musajja wange oyo talina ttabu sobola nemunoonyako annange. So embeera basebo ne banyabo bwetyo bweri naye ate togenda nnyo mukama wange tusibasibamuko ne tulaba ku bagole ate abantu ne tubabuulira ekiriwo nti omusajja akyakalanyiza ekibuga just kukola bukozi sente naye ate all about love. Oba tolina sente omukyala omuteeke ku wheelbarrow mweyagale omutambuzeeko ku kyalo kwoli. Oba oli Kasanga timutambuze Kasanga tyawo. Oba oliwo omutambuze mu kyalo awo bagamba omusajja alina love ng'omutadde ku wheelbarrow omuwuuba. Ono amutadde emmotoka n'amutambuza ekibuga kuba mwakolera akolera mu kibuga. Kati naye wookolera oba otambuliza mu kyalo bagambe yes yalonda yamala. Abakyala ebyo bye baagala bintu bitono nnyo. Ne bw'oyenda naye ng'omugambye nti nno omusoso wazza n'omulaga nno yasinga ekyo kyasinga okwetaaga. Tebaagala nnyo ssente gwe mulage nti nno ye first priority. Ne bw'ogendako ebbali ojja yimirira awo wamma twogeremuko. Yimirira awo togenda wala ekibuga kyaffe. Nabagambye basebo ne bannyabo wooliwo oba okolera mukyala wo byonna by'oyagala. Bw'obeera oli Kasanga ti abakyala mwogera nnyo bawo akuteeka ku wheelbarrow naawe abikkolera bineeno zinnafuna ndi wano ndi mugamba akakyala kalimu simu agala mbikakole kano kajje mbikakole lwaki nedda. Kale kwegamba embeera eyo basebo ne bannyabo bw'oba osindika kigaali mutuuze mu kigaali omwetolooze kaleerwe wonna bagambe nti nno ate omusajja yawasizza omukyala. Omusajja ayagala omukyala ne bw'oyenda naye nga gw'omufudde first priority ate wajja kubeera abuzibu bwonna. So omwana wamayitewo baveeyo omusajja ayisewo laavu lwaki nedda. So byo byaŋŋamba nti nno gwe bw'obeera ovuga booda funayo ababooda bo 5 omukyala omutuuzeeko bakuwerekereko bagambe nti omukyala wange yono omutambuza ku boda stage wonna ne wotero ovugira ebigambe kyekyo weewaawo naye nga atutuuse wano mu bitaala by'Ewandegeya basebo ne bannyabo atugenda kwa Kamwesi Garden ate kulya kimere. Bwe tutatuuka ku kimere kamera nenjijjako temunyiiga nange ndi muntu ekimere nkyagalo kirya. Kaakati waliwo wano obukyala obulungi nawe buntunuzaamu kamera bugamba yoyogera nga tobikolera banno naye nga basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri bugamba kacumbaali naffe bitukole sijja bibakola kacumbaali naffe bitukole wewe tebugamba seka ojagenda mpola ate tugendere ku motoka y'abagole mpola basebo ne bannyabo. So embeera bwetyo bweri basebo ne bannyabo. Yes kati awo tuli mu bitaala by'Ewandegeya tewaliwo poliisi wetukondeddeko. Bw'obeera ne sente ate oli mu bintu bya laavu ne poliisi ekimanyi eyinza okuyimiriza ate nayo n'atawasa nangulwa kati abigamba mugende nsiina nnaku mutambuze laavu yammwe omusajja wa Kabaka. So embeera tuyingira wali eri ku bitaala atuyingire kaleerwe ababoda bonna tukyabalina wali wonna babawusa abamaanyi tuli Wandegeya basebo ne bannyabo embeera bwetyo ate bwegenda mu maaso n'okubeera nti nno enyumira mu kibuga Kampala basebo ne bannyabo okolere omusajja alaze mukyala w'omukwano omukyala omukwano basebo ne bannyabo. So tugenda gera bweti mpaka ate butuyingira wali Kamwesi lwaki nedda anko tovuga nnyo wano kaba kuyiteyiteko wali tusinkana abakyala babeere kumpi tubeere kumpi n'abagole.
ayaya kala akachumbali go nga tobimukola sinnamufuna nagambye obeera oli kakyala kalimo Steve nga ate olinamu kasente jangu tulabe embeera ate bwe tugiteekawo ndi munaku ate mpasawo munaku nina akola ki ate funa munaku munnange inefuna omukyala ng'alinamu kasente embeera naye owaaye omusajja ontwala nga atagenda kusasula tugenda mpolampola abantu bano baagala ssebo olaba omugole mpolampola tulina olaba omugole wali abantu baagala olaba omugole yite eno yes tugende abantu balaba omugole kati atisi ne betugendera neruli obadde onzirusanga eki tugendera nga abantu balaba ku mugole waabwe ofunye kokulya olinamu omulala mumpendyeko bannaye Viki munaku nnyo aguza gije yekka naye kale tugenda kulya gendera bwotyo yongeramuko beba abagole baffe naye bannange laavu eri waliwo obukulu kino kyebaita love in the air kyekyo omukwano mu bwengula yamugamba njagala otambulize mu bwengula wuyo amutwalimbuliza mu bwengula ate kati ananyumyaki basebo ne bannyabo omukyalawo nagambye bimukole ne bwobeera otambuza wiribaalo mutuuze ku wiribaalo omutambuza ekibuga bajja gamba weewaawo musajja yagadde mukyala munne omukyala mulaga omukwano embeera ebeeremu Steve nnyo maama gye baliku so kale kagamba embeera bwetyo bweri igenda mpolampola nga nyumya ne ku bantu bange nga batuyitako ate ne tunyumya nabo so embeera bwetyo bweri tetuli ku bwangu omusajja ono ayambadde akasaati ka Jowero Ssenyonyi basebo ne bannyabo embeera mugiraba nga nze bwe njirafu naye akakyala akalungi atoka owaaye embeera erimu Steve nagambye ofunayo akantu akalungi mpolampola genda mpolampola butya omusajja alabika wa break down mwakola omukyala wo nagambye ako genda mpolampola kati gendera abagole beebo labalaavu anange yagali basebo tebajjabo omusajja kabanda yajoza ekibuga bagambye mbu omusajja wa break down kwe kuleeta ekiweetiye kwe kuleeta ekyo naawe leeta wiribaalo omusajja yeyagali ekikulu kubeera nno omukyala wo muwe essanyu erisingayo ku ntikko y'ensi abo ababoda bagamba weegwamu ofunye ekikyala abaseno muliyo tugere maaso lwaki nedda embeera bwetyo bweri basebo ne bannyabo omugole alimu Steve nnyo embeera bwetyo nabagambye love in the air kyeyo kibategeeza tuli makiriri waneeno ekyo kibategeeza love in the air oyagala mwana muno n'obimutamya ne biggwayo kati aba akubanjaki yena mwagala omuntu omwagalira munzikiza kati wuuyo ayagala mukyala we tetumumanyi kyokka munamale munnaffe tunaavaawo musonderako tumuleetere kamera owaaye kati gwe mukyala we namutuuza ku kamera omukyala onamutuuza ku kamera oli munnamawulire alambuuziza kamera yemulya ogera mutuuza ku ki ogera mutuuza ku kisebo ogera mutuuza ku microphone tugisike ogera mutuuza ku microphone tumusike agenda mpolampola waliwo wano ekyana kyendabye ekinyirira basebo ne bannyabo bw'ofuna omukyala kati ng'onaanyirira bimukole kyana kinyirira kikyo lwaki tobimukola
naye bw'ofuna omwana wo abandi ng'anyirya bimukole ensi emanye nti nno omwana omwagala era nemukulira mu nkukutu kati wuuyo musajja wuuyo tulaba omukyala agamba nze most wanted kati ebisajja byonna ebyabimulekawo kati binooma bigamba kale maama omusajja amututera byamulaze naye nga ffe tugamba yagala omwana w'abantu obimukole ve mu kwagala abakazi basatu nga bonna tobasobola batuukiriza yagala omutamya abantu so omwavu agayise malala tamanyi nti eno laavu anaabanaku bali mu nsi agambera bamalala tamanyi nti laavu eno laavu ne bwoba tolina ssente omwana mutuuze ku wiribaalo fe otuyite otugambe bino byensobodde ffe tujja kukola ki embeera bwetyo bweri naye mmwe ne mwagala omuntu omwagalye mu nzikiza kati omwana w'abandi yabesenyu byalimu kati ba ex be bagamba bannange abatunda nno kofini bamukubira mu ngalo baagala gwe owaayi kati abakofini lwaki bamukubira mu ngalo abatunda kofini basala ku myaka mbo baagala kati bagamba singa ku motoka zino olusebengero lw'olugenda egwa gwe waliwo wali omunaku wa takisi agambye laba amalala naye labira ati eno laavu na ssente abasajja balina ssente banoonya njawulo amutuuze ku takisi owuwe kagulu katanda atuyite atugende mumaaso mpolampola tumubangalizi womma weewaawo wayoveewo owuwe ogenda mukola biki omwana w'abandi mwogale omutuuze ku booda ffe tujje tugambe omusajja amulaze laavu omulimu gwokola gwoba olagabirawo mukyala w'omukwano omukyala w'abandi woba ovuga tukutuku gwoba omutuuza embeera bwetyo bweri basebo ne bannyabo neno oyagala omwana w'abandi tolina kye wali omulaze mulaga nti omwagala oba gwe wavaawa kale kwe gaba basebo ne banyabo embeera bwetyo bweri bw'ofuna omwana w'abandi mulage nti omwagala anko okitegedde bw'ofuna omwana mutuuze atisi ku booda ogitambuza ekyalo kyonna bagambe yoono owange omukyala w'omulina oba naawe okyateekateeka omukyala wuyo ali ku booda omutuddekokamu katono naayitewo baby how are you ekyana kinyirira akuba kiina embala naye kinyirira omukolo gwa musajja bamuyita mugagga kabanda yakulira abasuubuzi mu Kampala omutegedde owa influence yoyo kati naye bw'ofuna omukyala mutuuze ku booda omutambuza ekyalo kyonna obagambe yoono owange bye baagala awo wennyini awo abantu obagambe nti yoono owange wamasi bye mwagala bye baagala olina omukyala omusajja wuuyo omukyala mutadde waggulu tuli wandege yatucyankalanya cyankalanyamu ababoda bagenzeeko eri gye batunda obutana naga yes lwaki nedda omukyala w'abandi bw'omufuna mulage nti gwamu omwagala nagaye ne bw'oyenda naye ng'omulaze nti yasinga so embeera yeeyo basebo ne bannyabo kati abanaku baakuno mugenda kugamba ago malala si malala basebo ne bannyabo abanaku bagenda kugamba ago malala eyo laavu si malala nsanze wali abanaku abagamba malala eyo laavu na ssente basebo ne bannyabo bw'okukola ssente byokola awulira batandise okugeya omukazi mukulu wa gundi just kale naye mukulu laavu kaana kabani akagadde basebo ne bannyabo kagale funaye akaana kuyagala wamma mbikole aravuga naye owaaye guno omukolo abanaku bagamba amalala so embeera yeeyo bwetyo bweri basebo ne bannyabo nagambye laavu si ssente bw'oba olina omukyala kyokoza kyonna kyoba omuteekako omulage nti nno yasinga
omukyala mulage nti yasinga ne bwoyenda ekyo nakigambye naye kasi omulaga nno mu banne yasinga ebirala bikole kale kwegamba omugaga Kabanda agambye omukyala wange yasinga nange kambimukole basebo ne bannyabo vuga mpola mpola tumalumala okunywamu n'abantu bange wano eno owaaye ensonga esooka tugenda kufunayo owa takisi ayanjule tumuteeke waggulu katanda ka takisi abeere waggulu katanda boda tamuteeka mayembe tuyite wali ku kulokotawa we bazikwatire nnyo tubagambe pola tuli Kaleerwe basebo ne bannyabo ekyo kye kizimbe ky'omugagga eky'omukulu Pasa Kakande musajja wange ngenda muwayo akasente naye yeyagale mbasabira mufuna musajja ng'oyo baana mmwe abalaga omukwano gaise okoyimiremuko wali ate abasajja beeragera avu so embeera yeeyo basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri omusajja ayetola roundabout agamba omukyala wange yono anayekola sente weyagali nagambye abona tubeera munayinize mutukanaga yitewu lwaki dda tugende labola anayekola sente weyagali basebo laba enduulu n'abavande bagambye weewaawo kajjambo nibafale tuyingira Kaleerwe basebo ne bannyabo omusajja agamba weewaawo nakola sente weewaawo tubirakuba mpola eno gye bayita laavu omugagga Kabanda nga wubira ku bantu be omugagga Kabanda olutalo lwa Ifeeza agambe kasoke tuteeke ebbali bagenda yimirira mukwano mpola kucyankalanya nabagambye bukola sente awubidde ku bantu boda ezebonga muli ku international omusajja agambye international bw'ofunayo omukyala w'abaana naye bimulage bw'oba avuga wiribalo mutuuzeeko omulage nti nno gwasinga omuwala ajeezoneraga ne bannaye abasajja balina sente bino bya laavu polampola ojja baviira wano ayitewo wettako wagundi yitawo kyakabi basebo ne bannyabo embeera mutobe basebo ne bannyabo tuyingidde Kaleerwe masuuzi nagambye kasente abagole beebo weyagala kale bwegamba omukolo guli mositivu nnyo basebo ne bannyabo tuli Kaleerwe naye abagole batulaze amaanyi mangi omugole ali mu ggwanga kalaga kacyumba nabagaye ngenda funayo akaana k'abandi mbikakole basuubuzi bange mbalina oli kimu nkirina akasente bwekali ngenda funayo akaana mbikakole bacyankalanye tugende awubidde ku bantu ayayayaya awubira ku bantu nabagamba mundabye nze mulina omwana nze mulina akyali aganange abafe bali mayirungi bali kukabira owaye etya era buli akala kabaani nange mbikako
kakula genda wamma mpola tuyimirira muno tulyoga kalibi abasibuza amazzi omugagga kabanda kola sente mbwagwe weyagale kola sente weyagale lwaki nedda basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri mostive weewaawo so embeera turawunda ba kaleero bagamba anyoya bacakalanye bagwe bagamba weewaawo tugende maaso naye alaavu gwe alaavu muli ku basajja abali akakola bagenda kati nno waliwo abagenda ogamba era oli kufe nedda ni ku bantu abali akakola ekaleebe ni ku basajja abali akakola kaleebe bino tebajja bibakola kucankalanya basebo ne banjabo nga mmaliriza era wekubire kati oba subscribinga ate nkulage ebirala kati kati muliro gwange lwaki guba banka eriwa Here we go. Yeah, like that. Slowly. Gole batuuse akamwesi basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri finally batuuse ku Akamwesi Gardens we bagenda ofunira receptions ate babeere nga balya ekimere kyabwe basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri kale kwegamba mubeere kwekumye Kachumbali TV ate tukomewo atuuse ku Akamwesi Gardens atuuse Yes.